ndi wamanyi wavayo mu kyalo ng'osiibudde uwe kyawa wano kireka bbira nawo kyalo tonjogezaako naawe ate ebigambo bingi nnyo gusinze maama neetonze amina naye ng'essaawa zino tulina mwana muwala Kalo Kasita yazaalibwa April nga 25 omwaka 1989 bwe kiri okeseeza ekitono nnyo oli mu myaka 22 Kalo Kasita tunula wali abantu 89 you have 21 years 21 Kalo Kasita badde mawuli ku fulonga musa akati wakola math honey badde mawuli ku fulonga yakuna musa tewakola math kale buuza ku bantu abo otubuulire ki ekikuleese wano tweyongereyo ne program FULDOZ mugamba kyabali ku Urban TV and Bukedde TV1 nice to be here abale kwenda nga kati kano koyambadde ke kaki tutandikira kwa tuli mu Kabejja nno njagala tumutwalye mu Kabejja omukyalo ono ngoye bukola kiro anasenywa ate aluwa ngoye bukola kiro sawa yakola nesibera bwentemesana kale Kalo Kasita nga wenyonyolako biki byayambala njala nkujjukiza muganda nga ali ku Facebook ali ku DSTV tuli mu kanyomero kaffe akakabejja kabejja kitegeeza ki oyinza obbeera eno ga kitegeeza ki wano tuleeta abayimbi abakolamu either kasente erinnya oba nga alina ennyimba ezimweyimirira mu section yaffe yakabejja si yakunnyonnyola walabye Big Trill oyo yayimbidde ebbanga n'akolako ku radio n'atambuza ebigere n'ali emberenge kati tulina Kalo Kasita Kalo Kasita wazinako karaoke n'ozikolako bwa Vixen n'okolako nkutwala nnyo kati ng'ogyeko okuyimba wasooka kukola ki kusoma gw'olimu ku bayimbi abakyala bwe tulina abaagwa wasoma Makerere n'ogwoba wayita nyinza obba mbi confusinga kwanemba namakulu immediate after school no jam nengenda mu live band eyo live ogikuba katinyawo nekyakalamukawo nenda kuseneza nge ne man nengenda mu live Kalo Kasita ni manager wo twali ku show ku fame oba omwaka oguwedde watulaga musajja akuteekamu ssente watulaga manager oyogera nnyo musa ate nga twagaba bakisusiza swedish tutule nembozi ya backstage imagine olikana kato musa tokamamirira bwoto imagine kana kato bambi tokagira bwoto muwewete nze kwateka nkuba ku mutwe okuba ku mutwe kama Kalo Kasita omuziki gugamba kimama wenoze wano nga modi eri wansi nnyo oli ku bigambo byatina bye yasoose okugamba I came in big show nangamba those guys inside bagambe you came and you left like you didn't oyo mwana nga tebamukubira lugambo big tulinga tolina lugambo osula tudde neba ngamba n'ekirala nze kyova oba binyumiza Big Trill Somwewuunya yalopanga abayambalanga engato za DNL mu Baboon Forest abayambalanga naye mwogeddeko ng'avuddeyo nga nemujogero nga siri nawe totusalako bigamba ate totobera wantondo oba abadde agawanika kibatu omanye abayimbi beekubira paasi ayinza bakwogeddeko naye ngaali bwati tubalabyeko maama baganda bammwe abayimbi b'ennaku Kalo Kasita omwaka guno gwakatandika tuli mwezi gwa kusatu abayimbi abasinga batadde ennyimba batadde video batadde audios gw'oyimiridde otya Kalo Kasita I have a song out I think it was a week singer such it's called Warm it's doing okay yobuwomi eno video mweyakolera ng'oli mu bigundi bya chips yes kati oluyimba ate olwa Gravity ndabye atuwaka wa Gravity our song is coming out soon but to tell like one song both of us okay to boosting Mkofembi then release one song and we are both a bit Kalo Kasita nze nkulaba almost buli kanako okyusa emmotoka emmotoka zobeeramu twaze Fembi why do you keep forgetting nesebe ya achievement omanyi motoka tovuga Kasita wama Kasita musa tuyine ya company enakuzaayo yogera buli kimu okimaye ovuga emmotoka ya Bukadde na sente zino okwegamba gwe wakayimbira mu music emyaka meka Bukadde bina ninga Kenzo bina twagawuzemu abayimbi abataawo baganda baffe baani addako bazzemu amaanyi nti music alimu sente so fa mwege emyaka gyomaze mu kuyimba nene Kimura yavaako mwana Kimura oba kiki muwulidde mbwe erinnya gwe Karoole oba Karo nze Karo tudde ku kyemmotoka abantu bakulaba ne bankubira amasimu kale
anyway bakyala bannange kale ng'ojjako okuyimba olina okuba kale ne bayabyokola kokasikalenge olaba wangi emirimu kyemirala ebinaokola bulungi Tina, I want to move on from this. olaba ayogedde oluzungu nanca owa ku muziki ku luguudo Kipitiriddeko like olina okuba okulaba buno Isa. olina okuba okulaba buno besides emirimu gy'okola n'emirala ogikola n'okwataganya sente y'ekikazi ngimanyi okitegeera Nze nawulira ekibozi nawulireko ekibozi okuva eri mwannyinaze nti kalo Kasita alina ekizeeyi ekimukwasaganya kiina ssente tekimanyi kino kyona omwana bali bamuyita n'omuwala omweru Zani Brown naye banange Tina oli nkubya Tina ekyo si kibadde ngenda okwogera ono yesaze naye kale kiroke yayogera let me talk kyekibozi obwedda Musa kyayagala okugamba kuba obwedda kitulumya omutwe nenga maze I will ask her is it true? No, sina mzee. Sina mzee bang, si mzee. People, what are you talking about? Anyway, love ye love. Sibwe kiri? Love tebuuza lwaki. Musa confirming mzee. Nze ngatawo obugasi kunyumiza program. Abali eyo abanyumirwa, banyumirwe. Solomoni batantu omumanyi. Kale waba mzee abeere mzee gwate munna. Mzee temunoonya. Mzee tasobola na mirimu ali awo, tasobola na kola bintu. You know. Tasitana kyavaako yasiga. Mwagaza kinyabuka nyingirire waawo mwagaza ati mwagaza akyawo njagala mbe nga nze zekaze kamanyi kye mwagaza money in the bank over Musa twazze ffenna mani nasobola anyway solo batantu ali Dubai omumanyi Kanyamono yakubanga ebikondi n'abeera ne ku University of Pain batantu yesa ino ya agambye akwagala nnyo akutumidde nnyo I love it ya akutumidde nnyo naye solo batantu oyo ku kyabakyala tatudde ate akutumidde mu kaseera kano nga tukubuuza abasajja talimu masajja talimu kale wenzukira muta simulabamu tomulabangamu anyway tulinako baganda baffe kale sinyolenya talimu King Fahad International ogambye koolye ruzira nga wetwetegeka wano soma baganda baffe abali ku Facebook noonyawo instrumento okuba freestyle watukuba freestyle kati ogenda tukolera ki ogenda tukolera ki wano tetwagaba ekwatakwata kozimba ziniremu oyagala kuzinamu My phone. kozi nga nkikola naye wekyo kyakola oyagala kuzinamu ogenda zina nani noono you're dancing Deriki wano ffe abalina rules tuwe mento omwana agenda tuwa freestyle nga wenoonya wana bagula it's not my strength Carlo, show them what your mama gave you. nga si freestyling nga nyimba live band they are two different things oyina omuzindalo wati oyina omuzindalo Slowly. Hey. Call on this one. Listen. nobisobola Shook me heart attack me in the mind. Just to bring me to the girl gumba. Hey, I tell you gumba. Ya you me rapping to tell you samples. And I want to gumba. I say bun baba bunny, bun baba bunny, bun baba bun, bun baba bun. He say baba bun, bun baba bun, bun baba. Attention. Level. Government yaganye. Ojikubye. Kale baganda bange ku Facebook kimulamba koze etya Government yabiganye. Stuart Woods aliho ima n'abalala bangi ku Facebook tulina abali e Zambia Matovu Moses Nkulabye mwenna Faiza Ahmad kakati akiseera kano ku dakiika zino ezigenze ziri 49 ezize kusawo mukaaga ticha Kawuki avudde Bugoloobi n'agendako ku Racers wano e Bukoto Racers eri Bukoto ali awo agenda kukwasaganya embeera eri awo naye nga tumwegattako twagala kukuta maama waffe ongambe olina shova n'ogenda kuyimbawo ekyo nakyo kikulu namaliri ojja kikuba sibula abennamaliri nawo kwe bali bakulinda mukano bange ndi mu kkubo nzija musonyiwa okulwayo abali ku Bukedde mbagala nnyo
Mwekumire ku Bukedde, mwekubire ku Urban TV, and keep loving and support. My name is Kasita Kasita. Follow me Facebook, Instagram, and Twitter, Kasita. My new song of Womi, download it, love it, send the challenges in, and I post and tag me. I love you so much, my friends. Akwagadde okuwa business ayinza kuba ku namba kyekyo kikulu kozesa opportunity eno business ayinza kuba business ayinza kunoonya ku Instagram oba Facebook yajjora mu tebagikubako inbox yange enamba ya Joram eyine ku page zange eza social media. Yino gye basomere nze ngiyina olayika tugiyina mu mutwe yiyo gye basomere musa twaze fenna kale Kimura ono tumutadde tugenda kweyongerayo ne teacher tweyongerayo ne teacher omukukyalo oli mukwateko mu ngalo yakubye ekiteeteeyi ky'amaanyi ekiteeteeyi ekyo tekyambalika ne bannange tumaliriza ssebo Kimura tulinze teacher yekka netwamaliriza dda ssebo ku Bukedde TV 1. Tuli Bukoto wano kubayita ku Resans Bar wabeera Troops Band lunaku olwokutaano. Troops Band erimu Kyagayaga, erimu Enwe Tigani, erimu Sama Soja, erimu ne ba artists abalala. Olunaku leero Chameleon Doctor ayiseewo n'alibaleeteramu evako nga ly'amaanyi oluvimbe lwadde lw'amaanyi nnyo. Naye twagala mukulula atubulire ku nteekateeka zigenda kubeera nga zitya kyekyenjawulo papa. Ekyenjawulo ku bannayuganda kati nnyo. Bane muli muti abatuwagira mwe n'abatwagala abatuwagidde ebbanga lyonna kubanga nze n'obuyimba